Omutawaana ogw'amaanyi gugudde e Kalangala mu bizinga by'Essese. Ekitebe kya poliisi e Kalangala bwe kigudde ku ttaka wakati muyaga ogubadde gukunta olwaleero nga bwakakya. Poliisi egudde wamu n'ebizimbe bibadde biriraanye ekifo ekyo, wabula omuwendo gw'abantu abakoseddwa tegunnaba kumanyika bulungi, ng'omwo nno mwe muli n'abasibe abadde bakuumirwa mu kaduukulu ka poliisi eyo. Kiteeberezebwa nti bantu baba abasirikale abadde ku poliisi yabakoseddwa sinakindi nga bafiiridde mu mutawaana ogwo. Mu mbeera eyo omuyambi wa RDC w'e Kalangala Lubulwa Henry ayogeddeko ne Kyabasa enkyaleero n'ategeeza nti omuyaga okutwaliramu gubadde mungi nga omuyaga ogwo abalunnyanja bagumanyi ng'ensoke. Ensoke y'amaanyi evudde eze mu town council Kalangala ku makya ssaawa 12:1 erese amayumba g'abantu gonna naye kirini kamwe kwogera ennyumba yange enoonese eyise yonna poliisi yonna eyise era abasirikale bamukiteebereza bayinza okuba nga bafudde abafande bonna basigadde bali bwereere ne poliisi ne basula wennyini amayumba abantu akafe tutegeera mu muwendo gwabwe kubanga okusolya bw'abantu bangi okuyaka muzeeyitemu Muzeekibwetere Lugalambi n'abalala bonna buvuddeko olw'empewo ey'amaanyi gye bayita ensoke. Tetunategeera kikiddako naye mu mbeera eno tumanyi kye tugenda kukola okusobola okutaasa abantu baffe abamu ku bo nga bafudde abalala nga tubasigazza bwakulukika luva ku ssaawa eno. Kyokka etwogerera n'enkuba etonnyana bitirivu nnyo kati. Simanyi twetaaga okulaba nga tufuna official prime minister n'abavetikosi mu bwangu okujjukemba abantu baffe e Kalangala. Ebisingawo ku mawulire ago tujja bikutuusaako mawulire gaffe agajja. Paalamenti ya Uganda yeeyamye okwongera okuyisa amateeka amalungi era gakulaakulanya bannayuganda okuyita mu nzikiriza ez'enjawulo. Sipiika wa Paalamenti Anita Among Magogo asinzidde mu nteekateeka y'okusibula abayisiraamu eyategekeddwa Paalamenti n'agamba nti beeteefuteefu okwongera amaanyi mu mateeka agalwanirira enzikiriza y'obuyisiraamu. Mu ngeri yemu Sipiika Among asabye abantu okukozesa omwezi omutukuvu ogwa Ramadan okuwaayo eri abo abali mu bwetaavu nga bwe banaafuna empeera okuva eri Munyazi Mungu Allah, era asuubizza okukwatirako abayisiraamu okufuna ettaka bateekeko limbo. In respect to our values, cultures and the traditions of Uganda, when I see him lamenting here that he has asked the Prime Minister why the Kadi courts are not there, move the Parliament to pass the Kadi courts. Just like you moved Parliament to pass the LGBTQ. Don't come and lament before the people because you know what to do. Ku mukolo ogwo mmyuka asooka owa Kamalabyonna Buganda ow'ekitiibwa Profesa Twaha Kawase Kigongo nga naye agwetabyeko asanyukidde nnyo Paalamenti okakasa nti egenda kuyisa etteeka eriteekawo kooti eyitibwa Kant. Kubanga yeddokita nawe olwekyo twala okulaba enjawulo ng'obwakabaka bwa Buganda mu PHDM. Olw'okuleero okulaba enjawulo ye famire yo. PHD must put food on the table. Bitegeera omwana obitegeera erinnyanye onotegeera nga tewali njawulo ku umalemuwogo era tunaye nalwemuwogo twasula lwaki twasula mami yalinga eringa asoma lwaki no wateke kubeerawo ki enjawulo kozesa PHD yo okyuse obulamu bwa famire yo kubanga tefuusa omugugu asobola so si kunoonyereza kwokka naye asobola okukola ebintu bingi osobola okukyusa obulamu bwa famire. Omuntu omu afiiriddewo mu Bulaga n'omulala addusiddwa mu ddwaliro ejjinja ng'ataawa mu mmotoka loole lukululana nnamba KCL 183B ebadde eva ku ludda olw'ejjinja ng'eyolekera Kampala bw'etomereganye ne Isuzu Elf mu bitundu eby'ennakibizi ku luguudo oluva e Kampala okudda ejjinja. Afudde ategerekeseeko limu lya Grace abadde musaabaze mu mmotoka eyo Kabangali Isuzu Elf nga ate omulala Mohammed Naman nga munansi wa Kenya yaddusiddwa mu ddwaliro ejjinja ng'embeera mbi ng'onono yabadde omugoba wa lukululana.
Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Ssezibwa Helen Butota agambye nti akabenje kano kavudde ku mugoba wa lukululana abadde agezaako okuyisa ng'eno eyo gy'asanze emmotoka endala ne bambalagana. Kigambibwa nti emmotoka kika kya Mercedes Benz trailer yo yabadde eva sayidi z'Ejjinja ate nga edda sayidi z'e Kampala. Olwatuuse ku kyalo Nakibizi omugoba waayo n'agezaako okuyisa emmotoka endala ebadde eva kudda olulala ekyavuddemu ne zeetomereganya era oluvannyuma emmotoka eno ne yeewunzika. Tutandise okunoonyereza ku akabenje kano. Minisita w'Obwakabaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku by'obuwangwa ennono embiri n'amasiro w'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala alabudde ku ffujjo n'ebikolwa eby'okutulugunya bannayuganda ebisusse ensangi zino nga bikolebwa ab'ebyokwerinda n'alabula nti bino nno byandireetera abantu okwekyawa. Oweekitiibwa Wamala abadde akomekereza okulambula obutaka bw'ebika 6 mu ssaza Buddu ng'enteekateeka n'agikomekereza ekyasa mu b'ekika ky'Ekinyomo saako ebbaale ku butaka bw'ekika ky'Omutima Omuyanja. Agambye nti bikolwa nga bino eby'okutulugunya bannayuganda tewali abifunamu n'akamu kokka, kwe kusaba bannayuganda okuvumirira ebikolwa ebyo era n'asaba ab'ebyokwerinda nabo beddeko. Buli muntu oba oli mutono oba oli mugezi oba oli munene tuvumirire effujjo erikolebwa ab'ebyokwerinda. Buli omu akyogere tewali gwe kiyamba, oba oli mu buyinza oba toli mu buyinza tekikuyamba. Era mbadde ngamba abantu gye mbadde mpita eyo nti abantu abali mu byobufuzi tebawera na 1%. N'aba abali interested ne mu byobufuzi tebawera wadde 1%. Ku bukadde 45 abantu abali mu byobufuzi oba babyagala oba babifunamu direct tebawera 1%. 99% tunoonya twagala mirembe kutambula mu nsi nga tukola mirimu gyaffe. Tetwagala na kumanya ani afuga kasatu nga tulina emirembe. Mu mbeera eyo Oweekitiibwa Wamala alambudde obutaka bw'ebika 6 okuli ab'engabi ennyunga saako ab'ente abangaali abannamuŋŋoona ab'Ekinyomo n'Omutima Omuyanja era mu kulambula okwo essira litadde nnyo ku nsonga nnya omuli okunyweza obukulembeze mu bika ku buli mutendera saako kunga n'okwagazisa abavubuka ebika byabwe okukuuma ebyobugagga bw'ebika okukuutira abakulembeze mu bika okuteekawo emirimu egiyingiza ensimbi mu bika n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Dr. Anthony Wamala mu ngeri emu akubiriza ebika okuteekawo enkwatagana n'okukolera awamu okutumbula ebika byabwe naddala ebirina obutaka mu bitundu ebiriraanaganye. Nze ndowooza nti ebintu bino bisobola bulungi okuteekebwateekebwa. Ekitundu kino kyokka ndowooza oba gombololemu omuli ebika kumpi ebika bibadde ab'Ekinyomo bali wali busukka kkubo Kyannamukaaka then twabadde mu b'Eŋŋaali tebali wala nnyo Namuŋŋoona bali awo kumpi engabi ennyunga bali wano kakati tetulina n'ente tetulina ngeri gye tuyinza kolagana ne tuba nga tulina engeri gye tweteeseteese nti abasajja tubawamba oba tulina enteekateeka nti abalambuzi bwe bava gye bavudde olugwa ku kisaawe Entebbe bw'obavuga n'obatuusa e Buddu bali mu Kyannamukaaka nga ab'ente bategeka ebintu byabwe bulungi tibanaava mu b'ente ne bagenda ne balaba ku Baŋŋaali ne bajja ne balaba ku Luzzi Namata ne bagendako mu Mpuku. Olunaku lulamba luba teruwedde ye lumu lubamala okulambula ebintu ebyo nga biteekeddwateekeddwa bulungi. Mu kulambula okwo Oweekitiibwa Anthony Wamala awerekeddwako omukubiriza olukiiko lw'abataka Jjajja Namwama Kizito Augustine Mutumba saako mu kulambula okwo Oweekitiibwa Anthony Wamala awerekeddwako omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Jjajja Namwama Kizito Augustine Mutumba era akubiriza abakusukulu okwagala ebika byabwe n'okuuma obutibiri empisa ennono n'obuwangwa bwabwe. Omukulu w'ekika ky'Ekinyomo Omutaka Nakigoye Samson Nabbimba ne Katikkiro w'ekika kino Peter Senkungu Kigoye bategeezezza nti banunudde yiika z'ettaka ezisukka mu 10 ezaali zaawambibwa ab'ebibira kyokka Omutaka Nakigoye akubiriza Obwakabaka buyambeko ekika kino ku nsonga ezikyabagulumbya emitwe ezibirirako ddala.
y'oku butaka bw'ekika ky'omutima omuyanja omukulu w'ekika kino omutaka Namugera Kakeeto 47 Kasekende Nicholas ategeezezza nti bataddewo enteekateeka ezitalizimu ez'okulaakulanya embuga y'ekifo ekyo. Ebyo nga bikyali bityo, Ekereziya naye etabukidde nnyo abasirikale abakakkanye ku bannamawulire nga bali ku mirimu gyabwe awatali kulumirirwa kwonna nga tebalina yadde ekyokulwanyisa ne babawuttula nga bakuba emisota. Bwana mukulu w'ekigo ky'omutukuvu Yuda Taddeebwe Wakiso Reverend Father Ronnie Mubiru akukulumidde nnyo abantu abatalina nsonyi kakana ku bannamawulire ne babakuba nga balinga abakuba ente ng'ate babadde ku mulimu gwabwe ogwabakwasibwa. Oweekitiibwa nkuloopedde omwalo ffe ng'ekika tewali yandiyagadde kuba munno, naawe tewandiyagadde kubibwa, gwe lwaki okuba munno? Tewandiyandiyagadde kuyisibwa mu maaso, lwaki omulimu gwa munno guyisaamu amaaso? Tewali yandiyagadde kutulugunyizibwa, gwe lwaki otulugunya munno? N'okuba abantu emigongo n'ogiyuza, n'osiba abantu mu makomera nga tebalina na musango. Bannange ffenna tuli baana ba Katonda. Father Mbirungi era yakulira okuyitibwa okwenjawulo mu ssazzekulu erya Kampala. Okutuuka ku bino abadde ku kijjulo ekyateekeddwa okwongera okusonda ensimbi ez'okuzimba ekereziya eyeetaaga ensimbi ezisoba mu buwumbi 4 ey'e Wakiso. Bwana mukulu Father Mbiru bw'ati asabye bannabusiro ne bannayuganda bonna okutwaliramu bayambeko ku ekereziya eneezimbibwe kubanga bye bimu ku ebyo biyamba eggwanga ate n'okuyamba okukuuma emirembe. Ssentebe w'olukiiko olw'ebyenkulaakulana olw'ekigo kino Bakyusa Alfred ng'era ye ssenkulu wa Bukadeefu mu Buganda ategeezezza nti akano mu kiseera kino batuuse ku mutendera ogwokubiri ogwetaagisa obukadde obusoba mu 9 n'asaba abantu ba Katonda n'abazira kisa bonna babakwatireko ku mulimu guno omunene. Twazisazeemu emirundi 4 sobola tusobozesa okukisonda obulungi. Twatandise ne tukola block work n'okuzimba pillars paka waggulu ku galale tukibaze gena tulyako $482. Akati awo tusibe beam ate tuteekeko galale awo tutuuke waggulu tusasule balance asigaddeyo zijja kubeera miliyoni zonna mujja kuba $7,000,000. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nena Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omukozi wa gavumenti yenna okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze nga tasoose kulekulira nga munnamateeka Abdul Kinene bw'annyonnyola. Ateekeddwa okulekulira ekifo ekyo kyakolamu mu nnaku 9 ng'okusunsula okw'abeesimbyewo tekunnatuuka. Era singa akikola n'agenda mu maaso n'asunsulwa era n'avuganya mu abo ababa beesimbyewo, singa awangula omuntu yenna mu balonzi be oba mu baavuganya asobola okwekubira enduulu mu kooti n'esazaamu okulondebwa kwe okwo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kisekeredde enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga ey'okuwakanya ebyavudde mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti obubaka w'Empe North. Akakiiko k'ebyokulonda mwe kalangiriridde munnannompu era munnamateeka Erias Lulimbazi Nalukoola ku buwanguzi. Pulezidenti Museveni bwe yabadde asisinkanya ab'akabondo ka NRM mu lunaku lw'eggulo yakambuwadde ebitagambika era ne yeekokkola nnyo emivuyo egyetobese mu kulonda kwa Kawempe North ng'omwogezi w'akabondo ka NRM mu Parliament Brandon Alex Kintu bw'annyonnyola. Eno caucus yabadde extraordinary special caucus. Ku bimu ku njogera
y'omukulu yatuusizza okwemulugunya mu ebikolwa byabadde nga bimenya amateeka mu kalulu akabindiridde binte ekawempe omwabaddemu okubba obululu abakuumaddembe okukwasisa amaanyi agatasaanidde era n'agamba nti kyandibadde kirungi n'alagira aba NRM secretariat basobole okugenda okutuusaayo okwemulugunya mu kkooti era ekyo yakikoze kubanga chairperson wa NRM. Wabula Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya yeewuunyizza lwaki omukulembeze eggwanga takkiriziganya na byavudde mu kulonda kwe Kawempe atuuke okulangirira nti ekibiina kyabwe kigenda mu mbuga z'amateeka kuwaaba. Kitegeeza abasajja be bakoze effujjo lyonna ne baleeta amagye ne baleeta buli kimu kyonna era ne tubawangula. Olwajjukira nti bwe twava mu kulonda kuli yavaayo n'agamba gye buvuddeko nti twamubba obululu miliyoni emu. Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yamuwandiikira ebbaluwa n'amugamba ntwala mu kkooti oleete obujulizi era yasirika eyaddamu. So ebyo just byakwegumya bwegumya kubanga bakoze effujjo lyonna nga baagala kulaba nti babalangirira naye akalulu kabadde kangi nnyo nga tebalina we bayita kati byonna bye boogera babyogeza nsonyi. Kyokka Brandon Alex Kintu omwogezi wa kabawondo ka NRM agambye nti newankubadde Rubongoya ebyo byonna byogedde naye tekibugenda kubajja ku mulamwa. Kakati ekyo soogerera bannupu so simanyi bannupu kye bagamba sinaako comment ku ekyo kubanga ensonyi simanyi omuntu ayinza okugenda mu kkooti ng'afunye ensonyi ndi nze bw'ondaba nga ndi bwereere ne nzuukira mu kkooti. Obwakabaka bwa Buganda n'ekibiina ekitaba abasomesa ba sayansi baagala gavumenti yongere amaanyi mu kumalawo ekizibu ky'abayizi okugwa amasomo ga sayansi newankubadde yayongeza emisala gy'abasomesa ba sayansi. Ekitongole kya UNEB kyalaze nti amasomo ga sayansi gakyali mazibu newankubadde gabadde gajjumbiddwa nnyo abayizi ensangi zino. Gavumenti gye buvuddeko yasalawo okwongeza emisala gy'abasomesa ba sayansi olw'okwongera okutumbula ensomesa ya sayansi n'okuyambako bannasayansi beeyongere mu ggwanga n'okumalawo ebbula ly'emirimu. Wabula wadde amaloboozi nga geebuuza ekyokwongeza emisala gy'abasomesa ate abayizi ne bagwa amasomo ago geeyongedde, Daniel Don Ssenkulu w'ekitongole kya UNEB bwe yabadde afulumya ebigezo bya siniya omukaaga olunaku lw'eggulo yagambye nti bakyalemereddwa okuddamu obulungi ebibuuzo ku nsonga eno y'amasomo ga sayansi. Grades for the science subjects have continued to be much lower than for the humanities, which are usually better done. In the humanities, the problems continue to be poor interpretation of questions due to misunderstanding the key concept that determine the expected responses by the candidates. In history, for example, inadequate critical thinking skills limited the candidates' ability to analyze historical views. Kaakano minisita w'ebyenjigiriza mu bakaka ba Buganda ow'ekitiibwa Kotuda Nakate Kikomeko agambye nti newankubadde emisala gy'abasomesa gyayongezebwa naye abaana si baakuyita bulungi sayansi okutuusa ng'ebyetaagisa byonna bibaweereddwa ebimala. Owekitiibwa Nakate mu ngeri emu abudde gavumenti n'abazadde okwongera okukwatirako abaana abasoba mu 1,603 abaagudde ebibuuzo baddemu okusoma kubanga ekyokugwa si enkomerero. Naye ate waliwo bano abaana abo nga baagudde n'enkoona n'enywa. Njagala okubazaamu amaanyi. Ekigwo ekimu tekirobera baana kuyimba. Bwe biba nga omuyizi yabigudde n'enkoona n'enywa n'aliwadde amagezi baddemu babyaŋŋange kubanga era okukomaawo oba malidde mu maanyi nga tujja kusubwa nnyo mu maaso eyo. Kale nno n'aliwadde amagezi abo abaana abayizi abaagudde n'enkoona n'enywa ye baddeyo ate babyaŋŋange. Mu mbeera eyo Kyabasa bw'etuukidde Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ba sayansi Aaron Mugayiga agambye nti ogwawe bagukoze mu kya misaala gy'abasomesa gyongezebwa era nti kiyambye n'abayizi okwongera okujjumbira amasomo gano ng'ekyokugagwa kikyali kizibu ebirala nti waliwo ensonga endala ereeta obuzibu obwo. Zino gundi practicals experiments bye tukozesa apparatus
specimen, ebyo byonna weebiri factors nazo zireetera performance okuba ennungi oba embi. Kubanga oyinza kuba n'omusomesa omulungi ate ali motivated naye ng'ebikozesebwa tewali. Kaakano abayizi emitwalo 13 mu 1925 bibitundu 98 n'obuwuzi 8 ku 100 baayise ebigezo era bakufuna ebbaluwa eza UNEB ezibasobozesa okweyongerayo ku matendekero aga waggulu. Nebukeredde olwaleero ng'amasomero agawerako gakyajaganya olw'abayizi okuyita obulungi ebigezo nga mu masomero ago mwe muli essomero lya St. Elizabeth Sinkowe mu disitulikiti y'e Wakiso abayizi abasinze bawererako ddala nga bafunye obubonero 20 n'abalala 19. Essomero lya Sumaya Girls High School Ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso nalyo lyakoze bulungi nga abayizi 3 bamaze obubonero 20. Essomero lya Angel High School Namasuba mu Kampala saako Ibn Mashud High School ekibiri Busabala mu disitulikiti y'e Wakiso abayizi abasinze bafunye obubonero 19 era amyuka omukulu w'essomero lya Abbas Badru Kasekende agambye nti bagezesa abayizi nti baamala ekiseera kinene nga bagezesa abayizi basobola okuyita obulungi.